You're still at schools? Me? Yes. Yeah, I'm at the crib. I'm at home. TikToker Imran Mo tatidde kubuuza Abba Makasi bibuuzo munange side eno ku live gye babaddeko eruuyi eno ate nga munange Paraso awadde Pretty Witty emmotoka munange eside eno ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga era nga sigenda kubeera nga nkulwisaawo ngenda kubeera nga nkutandikisizaawo munange akatambi ke ngenda okubeera nga ntandika nako keeko mwana mulenzi munange ate Paraso ate maasawo njije ne Abba Makasi akatambi kano kakano kabadde kagetinga nnyo wali vailo ate ku mukutu munange ate ogwa TikTok Paraso ng'ali mu kuwa Pretty Witty emmotoka eno bagiyita wali Blue Dragon esayidi eno gubadde muzigo mwerere munange mu katambi wano era sigenda kubeera nga nkulwisaawo kansooke nkuzanyireko katambi kano ate ndyoke nkomewo bane musembere tetwagala sagala sawulidde motoka guno mulembe gwa nziruse babuli okuji akufalasa afunide bujja ogenda gikola divuga kubanga okuvuga kote okuvuga ka kumanyi motoka kye kibadde ekizibu kye nga gwe boona ogula charger nga tonafuna simu. So we are on the right track. Omwalo ono bwana ava mu swimming wali ku Olive Schools twagala atajje ne mu driving kubanga agambye okuvuga kumanyi mufunire permit yawo nkolagiriddewo manager eyabato the kids driving school. You go there and acquire Witty a permit. She's a celebrity. Abantu bamumanyi Witty ali famous. Nebo bato mututte no twala kutwaza kafaananyi bagimuwa bamulaba byakola balaba nti brand ambassador kati essomero ddamba Olive Limalo gamba nti noba nga tomanyi mmotoka huwayo ono agivugirawo linda don't tell it my dad naye nga bwekityo munange ate wekitambudde esayidi eyo munange Paraso ayagala omwana ono munange ate amwagala nnyo nga bw'okiwulira Pretty Witty munange esayidi eyo amulaze munange ate wali omukwano ensonga lwaki amuwadde munange emmotoka eyo era nga bw'olengedde munange ate mu katambi ku katambi ako akabadde kaketinga vailo ate wali ku TikTok kati munange kankugyeko ate nkutegezeeko nti no Abba Makasi munange esayidi eno beeguddeko ne Imran Mo esayidi eno TikTok munange amubuuliza wali ebibuuzo nti Abba okyali ku ssomero okyasoma kiki ekigenda mu maaso muganda wange n'amubuuzako n'omubuuza nti no ennaku zino ng'obulaabula nnyo kiki ekibadde mu katambi badde bagoyinga kweze esayidi eno katusooke tulabe ate biriwa munange ate bye babadde bajokingako esayidi eno. Wow, nice. I'm good. You feel me? You're still at schools? Me? Yes. Yeah, I'm at the crib. I'm at home. Oh, you're like, are you talking about? What are you talking about? Are you asking if I'm still in school? Yeah, I'm saying that you are still busy with schools. You're busy with school? I mean, yeah, as you were in the other days. I mean, not too much, low-key. Oh. Why? You just wondering? These days you have been roasted so much. Yeah, bro, low-key. I low-key, like, I don't know, bro, like, I just get tired of, like, internet, you know what I'm saying? You just tired of internet. Right now, what are you talking about? What? Sarah's talking to Rowena. Aaron, bro. Yes? I get tired of the internet. Yeah. And just Ugandan niggas in general. For me, these days I didn't tired because blood we see these days I've searched the jobs and the jobs I've gotten lost, but on the internet I've got many friends. Hey. And you have a new song every day. Omwana Imran Mo alina munange ebigambo abadde munange amubuuza esayidi eno era nga amubuuzaako n'ekyokubeera nga ennaku zino omunange asirise nnyo ku intaneti takyatinta nti nga luli munange nga bwe yali Abba Makasi amugambye nti ennaku zino nakola ki nawumulamuko intaneti katono era nga wawulidde munange nga wekibadde kitambula mu katambi naye nga bwenti munange ate bwenkoze ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne vidiyo endala kakasa nti nosubscribinga obeera nga tonaba vidiyo osobola ogimpera like n'okusharinga kankomewo ate mu maaso eyo.